wenda kachecho kati bano bakaisi batweragira kamusobali tetoteka mu bakachikulu banange mbalamusiza bale kuma kitundu kangana mukyalo nalebo wamulabako nga akyali mwana muto nekitawe tumumanyi kukyalo yakiyamanyi kukyalo abana bamala ebintu maze bikwata ate mukwataina watamanyi atazimanyi Irene azimanyi yakulira mu simba wano line kata yabuli ayagala okufuna ekitabo wane mabega wa munne awo ayina nga nvaawo ayagala omulipa mu kasente ayagala omulipa mu kasente azekola charity kale linda ne musoda amusimbera indikola kabala mwesindike mpola kola wasoda wande anabela genda bayofina we go there ate tuyite wano nga tuzine yes yes wano ngamba wanachoka just wait, right? bana mbalamusiza
Welcome at home. Yes. Yes. I've been missing home. Yes, this is the home. Yeah. This is the home. And in Gabo, Yes. Celebrating a birthday ne Mr. Baligeya. Mr. Baligeya owa Kampala Student Center. Olw'ensonga nti okusooka embeera ng'ekyankalanye ne taata wange omugenzi Jada twasookera wano bwe twava ku Bati Valley twajja wano nga neetaaga okweyongerayo okusoma secondary naye omuzira kisa gwe twasanga yali Mr. Baligeya era bwe twajja ne taata wange olw'ensonga y'ensawo enfunda y'ensawo naye ng'ate alina okumiitinga Mr. Baligeya okumubuulira nti alina omwana asobola okusoma ayagala okusoma ate amanyi n'amazina n'okuyimba byonna byonna abimanyi. Mr. Baligeya teyatugoba era yansembeza nali student we okumala ebbanga ate nga tangobye school fees olwate ng'embeera yali mbi nga sisobola kubanga nsobola okwaffordinga school fees. Ne Mr. Baligeya yansembeza yafuuka taata ate n'afuuka mukwano gwa taata wange ate nga sinzezeka ne muganda wange twali babiri baffenna yatusomesa nafuuka mukwano gwa taata wange paka taata wange yava mu bulamu bw'ensi eno. So ndowoozezza ekindeese wano nti ndowoozezza nti mu bintu byonna mulimu abantu abamatarenga mu bulamu bwange. Mr. Baligeya is one of them. Kyova olaba mundaba wano era ninakoko obubaka bwe muleetedde katono n'ensaba okaanirize Mr. Baligeya. Era nga neyanziza nnyo Irene webale okujjukira gye wayita ate n'okusiima abantu ennaku zino si bangi abasiima omuntu abeera eyo naye naga nti nze gaali maanyi gange ate nga waba waliwo abantu abamuyamba olinaga nti nze ndi mugagga naye nze nekolera zekka neerabira nti waliwo abantu abagira ki abamuyamba. So webale kujjukira nti essomero lyakubeererawo ate njagala n'okukwagaliza ebirungi ebiri mu maaso eyo obulamu ate n'ebirala byonna kuba kati ennaku zino ndaba nti omuntu enkya abeera mulala. Ndowooza Jofre mwali muyimba naye kati MP era bw'ona olangirira n'ogamba nti naawe oyagala kugenda mu constituency tujja kujja ffenna amangi gonna tugajjayo. Yes, what is wrong with that? Honorable and honorable, you see. So neyanziza nnyo webalire ddala webalire ddala okusiima nti essomero lyakubeererawo ate n'ojjukira mpozi n'ekirala Mr. Baligeya nkusuubiza nti in case of anything ekikwatagana n'essomero development naki am available era contribution yonna nja kubeerawo ne ttiimu yange tugenda kubeerawo bwewaba nga waliwo ekitwetaagisa communication bwebaawo tujja kuba tubeerawo. Amiina kirungi nnyo kuba kakati olaba nti omuntu ajjukira nti essomero lyambeererawo olaba ekyo nakyo si kyangu. Oli agamba nasoma saasasula newabanga teyasasula agamba saasasula ate banjagalizaki okiraba. Ndowooza tuyinza n'okukunga ba old students
abasomedde wano emyaka 1990 bonna tubagambe nti Irene agenda kukola ekivulu nga kyakujjukira ki Somero tukirangira oba tukirangira mwezi mulamba oba myezi 2 akavaamu konna kayambe essomero ekyo kinsanyusiza nnyo era webali nnyo webalire ddala. Kuyimba yakutandikira wano era osomesa abo ba mentors baketalinga abayizi n'omugyamu ekibadde kigambe ekiri munda kiri kyotasobola kugira ki kulaba era wano yali kwaya ya wano Luyimba International Conference Center. President yawe yali akwata abayizi mu ngalo oluyimba lwayimba olwo kwanguyirwa nnyo President shook hands with the choir. Which year was that? This was 97. International Conference Center. 97. You know, this one is also 97. So the choir was asked to make a presentation at the International Conference Center, and the song was talking about criticizing, imitating the Western culture. And the president liked it so much, so he was so happy, and you see how he shook hands with the choir members. That day when they came, they didn't want it. The choir members didn't want to That's what I'm going to back like here. So are they even this? Yeah. Yeah, nice. When you look in the album, you see photos of choir, choir members on the stage. Here they are brought a trophy, they are dancing. Even here they were rehearsing. You see Irene Namatovu here, she's the one who is. Hey. She's the one who is. You see? Oh, these photos. This is where I came from. See? In this photo you will see Honorable Kibali is here. They also yes. Gwenyumirizaamu nnyo kuba bwe yajja okutandika okusoma wano nga ekitone ekyokuyimba twakiraba nga kirina nga abasomesa twagala okukijjirayo ddala era olwokuba nti yali mwana mulungi ng'awuliriza abasomesa ekitone ekyo ekimugiramu ddala mbadde mbalaga wano mugabo eno twagiwangula yazina amazina ku stage ne bagamba ono alinga ayulamu amasanyalazi one time twakyaza wano mulwanyamuli Katikkiro naye bwe yayimba oluyimba mulwanyamuli n'agamba yagala twale ku CBS oba yagaba CBS when she could solicit oluyimba mu butuufu owulira eggono bagamba eggono ng'owulira muli naawe ng'oyagala ogire ki oyimbe niwe kwali nga kuzina nga nawe oyagala ogende ku stage ogire ki ozine kati engabo eno tetugiwangula tagiwangula emirundi esatu consecutively ate bwolaba amasomero agali gagiwangudde kuliko Central Kitende Kubaga kuliko Mengo Student Center n'egiwangula 3 times nga tegisigaza era wano
badde mbalaga President Museveni eno yali kwaya yawa in International Conference Center bayimba oluyimba twangulirwa nnyo ebikopekope oluyimba luvumirira opa culture, Western culture, enyambala, enjogera, ebisiisa. Kakati President oluyimba ne lumusanyusa nnyo to the extent he even made the second address of 45 minutes. Yali amaze okuwa speech. Naye olw'okuba nti yasanyuka nnyo ng'ate naye tayagala abantu bakopa Western culture, n'addamu n'ayogera eddakiika 45 bakuba ebyo bifaananyi ate birimu there is a strong room inside there ndowooza mujja kubiraba. Naye nga ekigendererwa nti yayagala okulaga nti kiba kirungi nnyo okukuma culture zaffe oba culture kintu kya bugagga. Era abayizi bano babakwata mu ngalo bakomawo wano nga tebagala kukwata mu ngalo era batulanye nga tebagala kuassociatinga n'abalala wano. Era bayimbi wano ojja kulabawo okunala wekibbaali wano wano MP Gabula South MP Gabula South wano we Yasomera. Waliwo ndowooza mu bayimbi abalala waliwo Wisdom yoyo wano Wisdom yoyo naye yava wano egamba a school provides a platform for mentoring younger people. Yagamba nekulu by the way ndawe muri ba Maundi Matthias wabuke is an old student. He's the chairman of your how do you call it? President. Harry. Yes, please. Who closed that window? Sorry. So, njagala abantu okumanya nti omwana osobola okumugyamu ekirungi kiba kimulimu ate naddala bwabanga awuliriza. Abayizi baffe bonna bampisa era omukulu neuniversity neyava busoga college muliro okujja wano empisa kikulu nnyo era ebintu bye twabateekamu nnyo mpisa. Newabeera Lord Mayor omulaba muntu mwetowaaze nnyo era kivulaba nti yayamba na bano abato abaali bamugobera okuba nti nabo bantu baki beetowaaze. Bwabeera eri politics ekyo kiba kirala era olumu omanalewo ekikamera eri ebyabikolera eri ate dati politicking you have to be aggressive, otherwise it's very humble, very polite. You see? Era abayizi baffe bonna bwe bati era kibasobozesa okutuuka mu bifo eby'amaanyi teri kafunye twafuna wano ne faada Reverend Father Kasula Frank Irene wamumanyi Father Kasula Frank. Yes, abantu nga tebasuubirira nti bukiivu bumuyinza okuvaamu Reverend Father nzine Kasanal Well. Yes, Kasanal Well diocese. So, yes. So, the Somero, liwa omukisa abasomesa okuba nti basobola okumentalinga ki abaana. It gives a platform, a school provides a platform for teachers to mentor younger people, and the teachers are role models. You see, they help the younger people to pursue their ambitions. And when our old students risk like how Irene has done, it inspires the others. But then abayizi abakadde kiri mu culture yaabwe wano, it is a tradition bajja ne bakyalira
essomero ati bakyali essomero n'abalala abaliwo abato nabo bafuna ekinyegenyege abaali badde nga tebafaayo nolaba nga bassaamu ki amaanyi olaba nti our products are selling like cake telefield gyetutalina the president Irene yabeera inspired by Arnold student olaba abalaba abafuuse ba lawyer baali inspired by the road mayor weyajjanga n'agamba nti enkola mateeka era tulina principal state attorney Wanyama Kodolo is a principal state attorney n'amateeka principal state attorney ndowooza abalawyer ba gavumenti abalala ba Mukasa Edi ba Kato n'abalala waliwo n'ali mu pipi Sala Ali Gabi Akida DPP. So in Makerere we have lecturers and some of them are holding PhDs. Waluria, Dr. Waluria, PhD, lecturer Makerere University. Kalundi Alan, Dr. lecturer Makerere University. Mayora, Chris, lecturer Makerere University. There is Amon, also lecturer Makerere University. Then you cannot believe because Oyinzo was anti, but you go to Makerere and ask for Dr. Waluria, Dr. Kalundi, Dr. Mayora, you find them there. In the and when he comes here, we will be surprised. Very polite, very humble. That is what we still in this country. And it has made them what they are. You see, kiba food okubachi tebali. Empisa. Omwana okuba nti awuliriza omusomesa kiri nnyo nti ennaku zino abaana b'ennaku zino bawuliriza basomesa amusomesa ekiseera omugamba kino agamba kiri naye twalinga Monday in fact you want to say Monday assembly from midday to 2 oh no, Kavuma Samuel shaking hands with the Queen. Is now with Prime Minister's office. Kigamba, what I'm trying to say is, omwana osobola okumujjamu ekitone ky'abaalina bw'abanga awuliriza bw'abanga amanyi ekizibu kye amanyi kyayagala kuba abaana abamu oluusi ayinza okujjawo n'atamanya nga bangi banaku ewaka naye bw'abanga amanyi ekizibu kye ate n'amanya ki kyayagala okiraba ate n'abanga ayagala kyaliko kuba n'okusoma oteeka okuba nga oyagala omukyalo ono yayagala ennyo ate okuyimba sonyiwa okusala mu mboozi badde nsaba otubulireko mu bugambo obutonotono dakika nga geto yuti mwana tubeerayo mu geto tebalowooza nti tuli eyo tutudde naffe tukola tujava mu mbeera embi bakuba abantu abamu babalowooza nga banywa enjaga bakuba miki ebitayimwa bulaza si bwe kiri ffenna tuli bakozi tuzaaliddwa bananzalwa ya ku kyalo nobadi gambayo naye abamu babeereyo bannamawulire abamu bati okujja otusalako eno mu geto kati abamu bakomye eri naye nga manyi mangi mangi nobakata kiki bampita roja muli bayimbi muganda wange fe tuli bakomedian muli bakomedian kale tekimula abatuuze balaba emirimu gikola ensenene zitambula kasizoni kansenene era geto webeerawo ne fulu ne pentagon yakukwate n'ekibiina jatumulage wano besi baabo bonna balaba batudde kukyo tubeera wano bagiralayo neddalayo
Pentagon base wano. Chakabira sita babiri balowooza nti ghetto just mumubeerawo mutya mu ghetto. Mana tu survivinga just beera. Beera. Ofuna ngo wako muno. Embeera netambula naye bwafuna. Byakwekabisa kubweka biso segera. Kati embeera y'okulya ensula mukola kiti mukola mukyala tutetenkanya. Tutetenkanya. Tufuna osula. Segera. Nejasi abamu babeereyo mwana bayoza tubeere no tupa. Balowooza okunywa enjaga okubba abantu. Ababba tebazaliddwa mu ghetto. Bajja buzira bonoona ffe ababeera mu ghetto. Ne bagivumaganya. Tuli basajja abakozi. Naye nga ffe buli omugola aba wano akeera n'abakukyakazana. Mubaka kiba omuvubuka ali eyo ng'anyuma ghetto bikyeyo. Omuvubuka yenna ali eyo kyenyiza omugamba mwana teyemalaamu maanyi. Akole nnyo. Naye mamafiina naye mugamba ajjeko eno atusaleko. Ajjeko olumu mu ghetto. Era ajjeko wano tubeera okupenda akoma okuwa ku bagagga abasente. Naffe tubeerayo mugamba ajja atusaleko batuwa ku ssente atuwe ku ssente. Osekeera aleme kulaba abali atuyambe tuli bubi. Atuyambe tuli bubi. Atukwasizeeko. Aleme kuwa bagagga tuve mu mbeera embi. Kimulasita. Wekiri neka tukwate ka Pentagon. Yeno Pentagon. Allah, ate nga toyi. Yeno Pentagon base. Ate kati batuwa ku buyambi. Nafa tuli bubi. Goli muchala lasta. Yali enkoko Easter. Captain egwa business. Yali ayo chankoko. Captain anagwa. Captain yali wa mmeka. Yali wa mitwale ebiri. N'omulya ina mu lunaku lumu na mumalawo. Taina captain mama mafina mwongerereko kama mafina kuyamba yamba. Ntandikira okwo. Abakuze baba nayagala osubula ensenene. Taina mama fina jageno je tuli eno naffe tuli mu ghetto tewali naye. Tulabeko. Bamugamba tuli bakwata erikiye kitebe kya ghetto. Eyo Pentagon namba sebo. Eno makerere kibulu je bogerako. Agamba bawereke. Bawereke babalowoozeeko. Bali ebyo bye beeragala.